jako akawuwo. Vika Jeno w'essaza ly'e Lugazi Musinyo Richard Kyondo mwennyamivu olw'abazadde ba Ssemugayaavu abeesuliddeyo gwa Nagamba mugunjula abaana baabwe ne bakuzenga jaba ng'ono agamba nti kyennyamiza okusanga abavubuka nga beemalidde mu kuzannya zzaala n'alabula nti kino kizaala emizengo obubbi ekisibuka ku mbeera embi. Ono okwogera binaasinzidde ku ssaza e Lugazi ku mukolo gwa Caritas olw'essaza ne yennyamira olw'Abakristu abasusse obugayaavu abatuuse n'okulekera abatasoma Sande okweyambisa emikisa gy'enkulaakulana mu Eklezia nga beeyambisa tulakita ey'essaza eyambako abalimi. Tulakita yaffe tulakita eyo yassaza lyonna. Abavubuka tebakyayagala kulima ate ng'amaanyi bagalina, sente bazirina. Lwaki tokozesa tulakita eyo ekulimira yiika? Bagenda nti bw'erima yiika $13,000, bw'emala okulima yiika $13,000, okutema ebikata $8,000. Wabula Viika asoose na kulambuzibwa midaala egy'enjawulo abantu mwe boolesereza bye bakola nga bayambibwako Caritas kwekulaakulanya. Ono asiimye ekitongole kya Caritas olw'enkulaakulana gye kituusiza mu Bakristu okwetooloola essaza n'asaba enkola y'ennimiro ey'okulabirako ebeere ku buli parishi. Balabe possibility parishes zaffe ku parish wagira okubeera ka demonstration garden bweka abantu bwe bajja ku Sande babe nga bannakyo kubalabira singa kisoboka ekyo Bakristo olumala mu misa bagenda nga bwe bakoze wano nti abo obaolisimba kasooli okola bwoti ne bwoti nga nekiri ku parish. Ye Director wa Caritas mu Lugazi Reverend Father John Baptist Lule yennyamidde olw'Abakristo abakyadiibuuda so nga bangi abalina obwetaavu abayisaana okuyambibwa. Mivu obuli mu nsi muno abantu nga bava obudde ku makya batagala mu kkubo baasuzeeyo. Abantu bakola parties eziteetaagisa, oli n'akola birthday sente empitirivu nnyo naye ng'alina n'abalala abooluganda abatasoma. N'ogamba lwaki abaddugavu tulina okukyusa obwongo bwaffe. Ate ye akulira Caritas mu Lugazi Nabuyungo Mary Josephine akubiriza Abakristu okuba n'amaka ag'ekyokulabirako eri abantu abalala. Agasanyusa agategeeza nti oli mu Kristu. Fuba nnyo okulaba nti olina akatandaalo ak'ebweru. Fuba nnyo okulaba nti mu maka go olina effumbiro. Kobere mwami, kobere mukyala. Omwami yamba omukyala okuba n'effumbiro ery'omuki ery'omulembe. Ebibeera mu ffumbiro bingi nnyo wali babitulaze. Gula akatabo kano obisangemu. Kaabuyonjo ebeereyo. Tubeera n'abaana nga bakola drama. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Omuntu amukola